It's a non-venomous snake. Mu buzaale abantu bangi batya omusota era bwe bawulira nti gulumya omuntu emitima nga gibeewanika. Twogeddeko ne Dr. Martin Segane okuva ku Lifelink Hospital ekyali Wajjala atutegeezezza nga kino bwe kidde kikyamu ng'olina kusooka kwetegereza ekika ky'omusota ogukulumye mbu bwe kiba kisoboka okukuba ekifaananyi kisobole okwanguyiza abasawo okuwa obujjanjabi obutuufu. Yimirira ka distance okuva we guli okuba ekifaananyi oba ogwetegereza bulungi langi yaagwo, enkula yaagwo, ekikula kyagwo oba nga osobola okureportinga mu ddwaliro gy'ogenza. Emisota egimu giba gya busagwa ate nga mwattu emirala tegirina. Waliwo ekika kye bayita enswera, waliwo ekika kye bayita temankima, waliwo esalambwa. Emisota gyonna gya busagwa. Kati waliwo obusota obwa kiragala buniino bwe bayita green mamba, sente ebisinga tebibeera na busagwa. Twagadde okumanya oba nga ddala omusota gusobola okuwa obudde obugwetegereza nga gumaze okkuluma. Omusawo agamba nti omusota tegudduka nga gumaze okukola obulabe ku muntu. So ebiseera ebisinga gwadduka omusota tegukudduka. Okujjako nga gwagukanze guyinza okkuluma ate ne gukola ki? Ne gutandika okutambula ne gugenda ne gwekweka. Ng'oggyeko ekifo omuntu mw'abeera ali, twagadde okumanya omuntu kwayinza okumanyira nti omusota gwe gumulumye. Obulumi obulisha. Owulira obulumi obwo era otunuulira wano eno omusota gw'okubojjeza. Ebiseera ebisinga emisota egisinga giyina amanya abiri zetuyita fangs. So kati wano eno omusota gw'okulumye era wabeerawo obutuli bubiri. Entry points. Kati singa weesanga mu mbeera ng'olumiddwa omusota, omusawo agamba nti okwekuuma ng'oli mukkakkamu ate n'okulongoosa kiwundu mbagirawo kiba kikulu nnyo. Ekiwundu kino eno bwe gukulumye olina okiyonja, so okufuna amazzi ne sabbuuni n'oyozaawo. Omala okwozaawo n'obikkawo n'ekiwero ekiyonjo oba kagoozi oba osobola okukafunamu budde obwo. Waliwo abantu abalowooza nti okusiba waggulu w'ekiwundu awalumiddwa omusota mbu kiyamba okuyimiriza obusagwa obutatuuka ku bwongo. Omusawo agamba kino kikyamu. Omusaayi gudduka ku sipiidi y'amaanyi nti otuukira okulowooza ku kiwero obusagwa buyinza okuba bwayiseewo osiba. Mbu era kino kiviirako n'ekifo ekikoseddwa okubulwa omusaayi, ekintu ekyongera okutabula embeera. Emisuwa mu kitundu ekyo gitandika okukola ki? Okuzimba, egimu gitandika n'okufa. Kati bw'osibawo bw'oti jjukira ekitundu ky'omubiri ekyo already kifunye obuvune. Kati oba okendeeza na musaayi gukola ki? Gutambula kujja mu kitundu ekyo. Jjukira omusaayi gukuyamba okukola ki? Okutereeza embeera. Waliwo n'omusawo byakoonyeeko by'olina okwewala singa oba olumiddwa omusota. Omumwago gwennyini gwakozesa n'asakinga obusagwa ekyo kifo. Abantu abamu balina ekirowoozo nti no bw'asalawo obusagwa bujja kukola ki? Kufuluma. Oyinza okulowooza nti no gukuluma wano olina kusala wano eno, naye ate mu emisuwa engeri gye directions ennyingi obusagwa buyinza okuba bwayitidde walala. Waliwo n'ejjinja erimanyiddwa nga Blackstone erimanyiddwa ennyo okunuuna obusagwa mu mubiri. Ono atubulidde nti nalyo liyambako. Kugamba kalina kye tuyita affinity kasika obusagwa. Nate njagala okukola ki? Okuba discouraging okukozesa Blackstone. Kati waliwo eddagala lye bayita antivenom lya mpiso balikuba neri neutralizing nga nerijabulula buli obusagwa bw'omusota oguba gukulumye. Kati ekyo kisingako ka Blackstone kuba ku Blackstone kagenda wali wennyini. Singa olwawo okukola kino obusagwa ne bukusensera buliko ebitundu by'omubiri bwe bisinga okwagala okukosa. Obusagwa bwe buyingidde mu mubiri bugenda ku bwongo ne bugenda mu misuwa ne bugenda ku nsigo ne bugenda ku mutima. Buli kitundu singa kituukibwako obusagwa kikosebwa bwakyo ekiyinza okuleetera omuntu obuzibu. Bwongo omuntu atandika okufuna kamunguluze n'ayingira mu state eya confusion tabitegeera bulungi. Bugenda ku mutima, omutima guneeno ebinywa biri eri ebiguyamba okukola ki? Okupampinga omusaayi binafuwa. Oba ka poison kali ka toxins. Ensigo esengejja omusaayi okusobola okukola ki? Omusulo. Kati kali akasengejja kafa kali ka toxin kakwatira ku ki? Ku kasengejja k'ensigo. Emisuwa gitandika okufa n'ozimba mu kitundu ekyawo ogulumye. Okwewala okutuuka mu mbeera eno, omusawo agamba nti alumiddwa omusota kyalina okwewala kwe kupapa wamu n'okudduka anti omusaayi gye gukoma okutambula ku misinde n'obusagwa gye bukoma okudduka emisinde. Kyovula tukugamba omusota gwe guba gukulumye kakkana
bwekiba kyetagisa ofune obuyambi bakusitule omuntu asobola okuweeka nga talina motoka ye nadduka nakutwala mu ddwaliro bwe todduka oba wabeerawo ekidduka egaali pikipiki oba emmotoka ne bakuteekako ne bakuvuga ne bakutwala mu ddwaliro. Abantu bangi balowooza nti okunywa amata taaba n'ebirala mbu biyambako okutta obusagwa buno. Omusawo agamba bino byonna tebirina kye biyamba. Newankubadde buli kitundu ky'omubiri awali mu musota akikosa, naye atalumiddwa omusota ku bitundu ebiriraanye obwongo alina okufiibwako amangu.